atubungirira yegwe mbatisedduge otumbudde ebyesomako n'ebyobulamu taata omulembe gw'ogwanjawulo gye buvuddeko obwakabaka bwa Buganda bwayanjula enteekateeka y'okugoberera wakati mu kujaguza amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogwa-31 mu nteekateeka eyeeyanjulwa ssentebe w'olukiiko olutegesi entujjo y'amatikkira ag'omulundi guno yakubeera ku Lutikko e Namirembe ewagenda okubeera okusaba okw'enjawulo okw'okusabira Obuganda wamu ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Amatikkira gajjidde mu kiseera nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II kyajja asiima akomewo okuva e Namibia gy'amaze akabanga ng'awummuddemu n'okufuna obujjanjabi era we twogerera ng'abantu be bangi batandise dde okwesunga nga balindirira ebikujjuko eby'amatikkira ag'omulundi guno. Omwami wa Kabaka ow'essaza Butambala Katambala Sulaiman Magala ategeezezza nti tebayinza kusigala mabega nga Ssaabasajja yasalawo okubeera omusaale mu kulwanyisa akawuka akamukenenya era emyaka 31 ng'ali ku Namulondo bamwenyumirizaamu nnyo bya nsusso. Naddala wano waffe mu Buganda abadde munyenyeso ali naffe abaami be ne tumusimba emabega okulaba nga tutwala enteekateeka ze mu maaso nga akutta omumuli ogw'okulaba nga tukendeeza ku kawuka ka siriimu n'okumuggyirawo ddala. Ono ng'ali wamu n'omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Gomba Kitunzi William Fred Mugabi beeyanzizza nnyo omuteregga olw'akawefube gw'ataddewo naddala okutumbula ebyobulamu ebiyambye ennyo abantu be okubeera abalamu ne basobola n'okukola okulwanyisa obwavu mu maka. Twagala okwebaza beene olw'obumu bw'abantu be bwalwanyeeko ng'alaba abantu bonna abaawuli kika abakiriza mu ngeri zonna mu byobufuzi ne mu ndowooza ez'enjawulo ng'abagatta awamu ng'abakumaakuma. Kubiriza abaana Butambala basebole bannyabo n'abantu ba Kabaka mwenna okutwalira awamu okwenyigiramu ebyo ebigenda okuzza Buganda ku ntikko. Okusooka tukole tubeere n'ensimbi tubeere n'emmere. Ssentebe w'abaami b'amasaza era nga ye mwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pokino Judy Muleke ategeezezza nti basanyufu nnyo bo ng'abaami b'amasaza kubanga basobodde bulungi okugenda nga batuusa obubaka obuva embuga okubutuusa obutereevu eri abantu b'omutanda. Eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka nga liyita mu Katikkiro twalitegeera nnyo era nina essuubi n'obukakafu nti ffe twasinze okukungula emmwanyi ezisinga obungi ate ku mmwanyi tugasseeko okulunda kuba bw'olunda ng'ofuna obuso obugenda mu mmwanyi ate ku mmwanyi tugasseeko ebitooke. Pokino atubuulidde nti bo nga bannabuddu bafunye nnyo mu kulambikibwa kwa Ssaabasajja kwa Zaabawa ssaako n'enteekateeka ez'enjawulo ezitumbula embeera z'abantu. Ebuddu eno tuyina emmere n'ow'emmindi asena kitegeeza abantu bategedde nnyo eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka. Awo nno twongeremu amaanyi situddiriza nga tulima emmere nga tulima emmwanyi ate kaawa tumunywe n'amatooke tugalye tutundeko ago amatonotono abaana baffe bakule bulungi nga balina emmere ebamala. Amatikkira ag'omulundi guno bwe gatuukidde nga Ssaabasajja yasiima ekitongole kye ekya Kabaka Foundation okukulemberamu enteekateeka y'okukuŋŋaanya omusaayi wamu n'ekitongole ekidduukirize ekya Uganda Red Cross Society. Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene ng'atula butereevu ku lukiiko olufuzi olwa Uganda Red Cross Society ategeezezza nti tebayinza buteebaza Katonda olw'okukuuma maaso moogi kubanga yabayamba nnyo mu kulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu ggwanga. Okukuŋŋaanya omusaayi mu biseera we twali tutalina walala we tunoonyeza Ssaabasajja Kabaka tukola bulungi nnyo. Bano era batubuulidde bye baganyuddwa mu myaka 31 omuli okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebintu ebirala bingi. Naye naffe abali mu byenjigiriza Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka eyasooka okuteekawo yunivasite ate yunivasite gy'otajja kugamba nti enyigirwa mu nnoga. Muteesa the first oyo university era nga yemu ku university ezisinga ebangudde era esomesezza abaana bangi. Ekiragiro ekyo kye watugamba okubeera obumu Mukama waffe tugezezzaako okubukola naye ffe twenyumiriza mu Katonda akuwadde obulamu obuswazizza enkwezenge mu Buganda. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, ageesigika.